kati abadde bazunga n'ekyekitebe n'omuzikiti gwa Gaddafi Mosque ekyo kimaze okuvaako kizze ku mabbali. Bawannyondo be baateekako omulimu ogutunda ebintu bya Supreme Council kwe kutuwa ebbaluwa etugenda twagala okubategeeza n'okwetondera ababadde balaze interest ey'okutwala poloti 23, 24, 25, 26 okuli ekitebe ne offices nti ebyo tubijjeemu ku lisiti y'ebintu bye tugenda okutunda. Yadde nga wabadde waliwo abadde balaze interest ng'omuzikiti bagwetaaga bagutwale bagukozesa ebirala naye ekyo ku lisiti kivuddeko. Bwe tubadde mu SHURAH ne batuleetera ebbaluwa eyo Mufti kennyini yazze nayo ntukuba takibiira ntugamba ekyo ekisooka kiwedde. Ekyo kiwedde ekitebe kivuddeko Uganda Muslim Supreme Council. Kati bwe tunaabeera bwe tutyo tugenda kukola omuvuyo kubanga tujja kukoonagana kubanga ezibuuka teziragaanye zikubagana empawa. So kakati Majlis SHURAH tugambye nti tuddeyo ku nkola yaffe mu constitution nga bwe tugamba Uganda Muslim Supreme Council erina okuba n'omwogezi owabeerawo ensonga oyo yagyogerera. Kaakati tujja ne tufuna obuzibu nti Uganda Muslim Supreme Council wabaawo akaseera akatuuka abantu ne bagyegaana ng'era oli bw'omubuuza nti oli wa Supreme Council nti nedda, oli wa Supreme Council nti nedda. Kati ate akaseera ne katuuka ate n'agyogerera naye nga yagyegaana. Era chairman waffe atubuuzizza nti mwali mulabyeko wa Nuupu ng'ayogerera wa movement nti tekisoboka. Mwali mulabyeko wa DP ng'ayogerera wa UPC ntugamba tekisoboka. Chairman ye Sheikh Obedi Kamulegeya n'agamba nti nga bwe bitasoboka ewalala ne mu Supreme Council n'agamba naye kati essaawa eno tulina abantu abavuddeyo nga tebabeerangako basaale ba Supreme Council n'okusaalirayo obusaalizi ku kitebe nga bukyanga bwakizimba tasaalirangayo. Naye kati essaawa eno obusiraamu abeera alaba nga bumuluma nnyo, ayagala abwogerere, ayagala abulwanirire nga kiringa w'onolaba ayambadde baleeti emyufu ng'alwanirira obwa t-shirt eya yero bwe kitaba ki oba walina kubeera nga waliwo ensonga. Era tukkirizaganyizza mu SHURAH Council tugamba tuddemu nate tumiitinge mu nnaku ezitali nnyingi okusobola okwetegereza ensonga zaffe ze tuyisizza olwaleero. Kati mu kutwaliza awamu nti olukuŋŋaana lubadde lulungi. Tuba tukyali mu lukuŋŋaana olwo tufuna ebbaluwa 2. Ebbaluwa ezo 2 emu neetusanyusa nnyo, emu situgitegedde bulungi situgitegedde bulungi naye ndowooza abatuwuliriza nabo bwe banaaba bagirabye bajja kulowooza oba bo banaagitegeera situmanyi. Ebbaluwa gye tufunye gye tutategedde bulungi, tufunye judgment ng'eva mu kkooti ejjinja nga judgment eyo eva ejjinja nga waliwo abaawaaba abavubuka 3, Amini 2 n'omuwala 1, abantu 3 nga baawaabira Supreme Council. Nga mu kuwaabira Supreme Council ne batayogera musango gwe baawaaba naye ng'omulamuzi alamudde nti Supreme Council eyite mangu nnyo General Assembly egituuze bakole mangu nnyo report basobole okubeera nga baweereza report eyo ew'omulamuzi oyo omulamuzi Chief Magistrate w'Ejjinja. Bukyala musiraamu yawandiise ekibaluwa ekyo bw'amaze era bakiweerezza online, sigamba nti bagiwadde muntu kuleeta. Kati olumaze ne bagamba naye General Assembly eyo eneetuula etuule mu kifo nga kiri neutral, n'agenda okugikubiriza naye abeere neutral. Ntugamba nebbaluwa egaanye okutegeerekeka. Tugenze oli n'atuwa eggulire nti omulamuzi ono omukyalo ono looya wa omwami gwe bayita looya w'abasajja balaba oyo muwala we
muwala wa looya w'abasajja balaba ye chief magistrate ow'Ejjinja yatuwandikidde ekibaluwa ekyo. Kakati awo omuntu bw'aba ayambala galubindi ng'ezizo aba atandika okulaba gye tulaga, naye oli bw'aba talina galubindi nga musaakulu aba asobola okwebuuza nti ebbaluwa eyo ani gwe babadde bawaabira, ani gwe babadde ani awaaba. So kakati ebbaluwa tugitegedde, naye tuvuddeyo nga tugyogeddeko, tulese abali mu ofiisi basobole okubeera nti babaako kye bakola ku bbaluwa eyo. Twabategedde abavubuka babiri n'omuwala omu, bonna basiraamu. Naye ogw'omusango situgutegedde. Era olumaze n'agamba nti omusango guno bwe gunaaba gumalirizibwa, buli sayidi egenda kwekolera kosi zaayo. Akati tulaba nga mu judiciary mutandise ate okuyingiramu ba comedians, egambe ekitukoze obubi, kubanga mu judiciary lyerimu ku masiga agatambuza eggwanga lino. Bwe muyingiramu comedian mu ngeri efaanagana bw'etyo ate nga bamuzannyira ku chief magistrate ow'Ejjinja, then it's very unfortunate. So ebbaluwa etusobedde era neetumalako amagezi, naye tugirese esobole okubeera nti etambula. Babadde tebagumanyi. Kati awo wennyini batuwadde eggulire eddala ng'enkya insha Allah lwe bagenda okusala omusango. Apiiru gye twakola ey'okubiri, omusango bagusala nkya. Ku luno okwawukanako nga luli gwalina omulamuzi omu, ku luno gulina abalamuzi basatu. So kale tusuubira nti outcome ya luno eyinza okusingako ebya luli. So naye eggulire nalyo lituwadde essanyu, ntulaba we tulaga. Kye njagala mmalize nakyo nti mukadde waffe His Eminence Mufti wa Uganda ne chairman ne secretary general basobodde okutunnyonnyola n'okutulaga essente ezaava e Ssembabule. Batunnyonnyodde ne batulaga ne tulaba, kakati ne tumatira era ne tubuuza nnyo ensonga eyo yatandika etya, naye nga omuvuyo gwonna Mwami Justus bwe yali agenda okugula ettaka eryo yakimanya nga liriko omuntu, era yakimanya ng'omuntu aliko bamuliizingira emyaka 15, naye muli yali yeewaga ng'amanyi nti ayina amaanyi agagenda okusiguukulula oli aliko. Akati yagenda okugira bw'ati ng'aliko mayinja ng'amusinga nga talina wamusiguukulira. Akati obuzibu ne bujjira awo. Ye bwe yalaba nga alemedde okusiguukulula oli, kwe kudda n'agamba akati mumpe ssente zange. Naye ng'essente baamala okutandika okuzikozesa. Baagula ennyumba ekyanja, ne bazimba ennyumba ya Supreme Council, era evaamu buli mwezi $8,000,000. Ssente ezo zisasula abakozi omusaala. Era balina abakozi be baleese awo ne bababuuza nti gwe Novemba wamufuna nti ye, gwe wafuna nti ye, gwe wafuna nti ye, gwe wafuna nti ye. So kati ssente zisasula omusaala ziva mu kizimbe ekyo. Ne batulaga ekizimbe ekirala era kye baazimba. Ekizimbe ekyo muvaamu $2.5 buli mwezi, $1.5 eddayo ku kitebe e Ssembabule abaali bannannyini ettaka, $1 n'egenda mu ofiisi ya region West Buganda monthly. Nabo ne bazikozesa mu kusasula ku misaala n'ebirala. Era olumaze ne batulaga ekitebe. Disitulikiti y'e Ssembabule baagizimbira ekitebe tebonaabona ng'eno eyaffe eya Bugisu oba ng'eya Solongo oba ey'e Buduuda. Balina offices. Ffe tukyali mu bucubicles, not even cubicles. Ffe oyimira mu ofiisi kati nganze omunene n'olubuto nga tetuyinza kuyita mu mulyango. Ffe tuli bubi. Naye Ssembabule balina ofiisi, baabazimbira ofiisi. Kati ssente ezasigalako ne zihandolinga amabanja agaali ku kitebe. Era mukama waffe agambye nti ezo ssente tuzimanyi.
era naye kennyini yakwata omukono n'asayininga ku biliyoni 3 n'ekitundu n'emitwalo biliyoni 3 n'ekitundu n'emitwalo 8 zaba mu ttaka ly'e Ssembabule. Naye kati olupapula luno luliko interest olwo Mufti teyalumanya, naye yaluwulira buwulizi nga baluwoogerako nti weeruli. Era kyakiddiŋŋanya emirundi oba gye badde ena naga nti ekyo njogera ng'omusajja omukulu nange ayinamu akatya Allah. Olwo olupapula sirulabangako era sirina bwe nali ntadde signature ku interest eri abnormal kubanga ne gavumenti tegimanyi 12%. So meeting yaffe mu kutwaliza awamu nti meeting ebadde nnungi era tugimaliriza bulungi. Allah tumwebaza. Supreme tugisabira kimu nti eterere kubanga tugisanze nga geeti ndala gye twalekawo ndala. Tusanze amaduuka ge bagasse wano mu maaso wano ewaakano akagundi ziti Kapitaani Lugadisi mu maaso awo bazimbyewo amaduuka ganyirira. Yes, ga Supreme Council bagagasse ku maduuka gali wano wonna bateekawo pavers. Supreme Council yonna eri ku system ya solar okukendeeza biru y'amasanyalaze yadde nga leero tusanzeewo biru y'amasanyalaze nga ya biliyoni 2 naye nti lukyali waasi. Ntubuuza ezo sente zaavaawa ziri ku Ssembabule oba nedda? Nebatugamba ezo sente gavumenti yabawa. Era bwe bamala okukozesa ezo obulungi yensonga lwaki paliamenti yayisizza nate biliyoni 2 zebagenda ezizimba yes yatuwa. Akati era gavumenti olw'okumala okumaatira accountability eri kwe kukkiriza paliamenti neeyisa biliyoni 2 ate zebagenda okubeera nti ate bongerayo. Otherwise singa ziri bazi misusinga tebandyongereyo loti yakubiri. So akati awo ffe nga Shura Council ne twebaza abatambuza ekitebe. Omanyi okumanaginga institution abantu balowooza nti byangu. Olaba omuntu aba na mukyala na bwana 2 waka n'alemererwa okumanaginga abantu abo, omukyala n'atuuka n'okusituka n'ajja ku muzikiti n'awaabira omusajja omukulu asomye n'amuwaabira ewa imaamu nga ayina institution mweri abantu 3-4 ye ne mukyala we n'abaana 2 naye ng'emulemye okumanaginga. Naye imagine omuntu okumanaginga institution nga eyina abantu abayitirifu. So abantu abo tubeebazizza era tugamba nti bweyongera okutukuumira ekitebe, otherwise ekitebe emirimu gitambulanga bulijjo. Ekyenjawulo ekiriyo kyenda bya security. Abo oba oyingira balina okwaza oyita mu kagundi kano akakebera era abasirikale obalengerawo weebali. Security eyo bwetyo bwebeera kuba nibwojja ku yusira ewange ojja kusangayo akuuma ekisulo osangawo n'akuuma gate. Buli wantu walina okubaawo security. Tukkirizaganyizza ku nsonga esooka tugoberere constitution ya Uganda Muslim Supreme Council. Constitution ewa council obuyinza okubeera nti yeewabula. Kati bwe wabeerawo ensonga yonna nga tennagenda walala bagireete bagituwe tugikwasaganye tulabe ekyokukola. Ekyokubiri okusinziira ku constitution yaffe singa tuba n'ensonga nga za council situkkiriza ensonga ezo kuzitwala mu mbuga za gavumenti kubanga olukiiko olwo Majlisi Shura Council lwateekebwawo nga lwe lukiiko oluli supreme okubeera nga lutunula mu bantu abakayaganye ebintu ebitambudde obubi. Naye kati abantu baba tebannaba kugenda mu kakiiko ako ng'abantu onaagenda mu kooti eno onaagenda ku poliisi eno onaagenda eno naye nga twagala abantu bonna babeere nti baddayo. Kye tukkirizaganyizzaako era olwaleero tugambye Supreme Council buli kitongole kiba n'omwogezi. Bwe wabaawo ensonga nga ya poliisi
omwami Enanga yajogerera era bw'ogibuuza owa poliisi omulala akugamba lindako tugenda kufuna atunnyonnyola. Bw'ebeera nga nsonga ebadde y'amagye olaba nga Kuraije aba avuddeyo okugyogerako, teriwo amagye asobola kwetantala nsonga yonna y'amagye n'agyogerako. N'ebitongole ebirala kebeere IUIU singa ebeera ng'eyina ensonga yaayo era bakuuma gwe kikwatako yajogerera. Naye kati mu Supreme Council fe tulina obuzibu nti buli avaayo ayagala afuuke spokesman wa Uganda mu Supreme Council. Islamic Media. Islamic Media.